bw'obeera oweereza Mukama Katonda mwoyo ne mu mazima motoka ne bwegwa ne iringwa tosobola kumenyeka ggulu. Ekyo mukijje kunzi kubanga obulema tebuva eri Katonda. Obulema bujjawo nga waliwo ensonga lwaki omuntu yakutuka okugulu. Kati 226 abaana bangi abalina obusungu ku mutima nga bo ng'obusungu buli mu kyemba singa ligabadde masasi bandibadde bagafulumya bufulumi kubanga bafulumya busungu. Obusungu buli mu kyemba bagamba tufiira 226 twagala nkyuka twagala Uganda empya. Njagala bagamba amazima ga Katonda mu ggulu oyo atudde waggulu nnyo teri nkyuka okujjako enkyuka bwe muba mujagala mugisabe Katonda ali waggulu nnyo. Buli omusaawa zino bw'oba oyagala enkyuka 226 fukamira wansi ogisabe Katonda ali waggulu ennyo. Abalokole abamu mwoyo bafu babaziika oyo bamuyita 3 phase masanyalaze. 3 phase masanyalaze gomanyi amasanyalaze agamuliko okimanyi sitani ina amasanyalaze agano ga Katonda siga Katonda amasanyalaze agayina kubanga bw'aba ina amasanyalaze nze nange kusooka nali ndowooza nti Bobi Wine ane amasanyalaze naye okutuusa nange bwe nali ntidde luli akaluwa akagwa nali ntidde ng'otyaje nali manyi nti Bobi Wine alidde akaluwa toba otya naye bwe nali nedda kati kye kyali kikutiisa Bobi Wine akalidde ekyali kintiisiza kubanga nali mumanyi ti musajja wa Katonda kubanga bwogamba nedda nakyo nja kinyonyola ekyo naye nange nali kimanyi Museveni naye si wa Katonda ekyo ngenda binyonyola okutuusa bwe nabiraba naye okutuusa bwe nalaba nga nali ku mavivi nga nsaba Museveni Katonda nandaga nga Bobi Wine agudde wali ng'omutamiivu ku kkubo. Kitegeeza kati bw'osanga omuntu agudde ku kkubo asuzeewo kitegeeza nti oyo talina future tasobola kuyamba famire ye tasobola kuyamba banganda ze. Kati kitegeeza nti Bobi Wine mu Uganda talina gwasobola kufuga kubanga Katonda bwe yamundaga nga agudde ku kkubo wali ng'omulalu nange nawakana ningamba Mukama Katonda olimba. Bobi Wine agwe wali mu kkubo ng'omutamiivu Mukama nagamba kankunyonyole lwaki agudde ku kkubo wali kubanga Bobi Wine yangaana nange namugaana talituula kufuga ku ntebe ya Uganda taligituulako omujasi yekka kubanga amadiveiko ogenda okyola nti kyakulwanyisa yo motoka yenyini kiki kyakulwanyisa. Kakati Besigye yenyini munansiko eyali opposition omutuufu teyagivugako motoka eyo. Bwogamba nti mutuufu ono bano bo si batuufu. Ono Bobi Wine si mutuufu kino kiwanyi. Bw'abanga yalonze lwaki mmwe mwetta ekyettisa abantu mu Uganda nze nja kugamba kwetisa kubanga oli bwagenda n'akola ekyambalo n'akola uniform ye ya red njagala mmwe mundageyo ggwanga ki erina uniform ya red just color. Si just color. Kati kankolageo okubikulirwa tusome ebigambo ebina prophetic message okubikulirwa mukaaga Bible egamba nti abagenda mu kalulu temusuubirayo 26 nabagambye nti Museveni ye Musa Mozi ye Joshua yagenda ya Mozi na yagenda tukola kate emyaka 40 era muteeke wa 2 basibula agala okumanya ebisinga wakunoonyeeko ayagala kumanya ebisingawo osobola okunoonyako era gwalabye video eno nkimanyi kijja kuyisa bubi nnyo era tugenda nyiga akati kankubuulira amazima muganda wange aliyeyo nga tona nyiga na kulwana na kusindika bivumo ng'okomentinga sooka olowooza kino bibiri osinzaani ekyo kibuuzo nga mmaliriza nga tona nvuma nze Robert nga tona yogera busagwa osinzaani Katonda wo gw'osinza ayogera njagala bonobo genda kunvuma soka otuule osoke weroze osinzaani era bw'oboina gw'osinza ayogera akolaga 226 yani wabula ebirowoozo byo bikulaga muganda wange muvuuka aliyeyo teweteeka mu lutalo lw'otamanyi eno politics kano kazanyo kana kazanyo bakayita date game oli omusajja gw'oyogera ku avuga amadi vehicle gwe otambulira mu niigiina Export TV to the world.